Abaluganda omukama mulungi ekiseera kyonna tuzikube ne mukama aziwulire. Mukama wange Katikkiro, baministers bonna ab'Emmengo, abaami, bassaabasajja ku mitendera egy'enjawulo, mwenna abazze wano mu Bulange Emmengo, bassebo ne bannyabo, omubaka wange owa Busiro East, Medali Sseggona akali amagwa, mwenna ono sipiika wange Subuga Joseph, mwebale kujja, mwebalire ddala. Mukama wange erinnya lyange nze Sir Mathias Mulumba Walukagadduka ekibabu Sabasaba, nze Meya wa Kyengera Town Council budde buno wa National Unity Platform, ekulemberwa President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, gwenzikiriza nti yawangula n'atalangirirwa. Neyanziza nnyo okumpa omukisa guno mukama wange, mbadde wano nendaba owabukoto ng'alanga abantu be abeegwanyiza ebifo, neŋŋamba maama nange kenfunye akakisa kano mukama wange Katikkiro, nange kankwanjulire nti musajjawo Mathias Mulumba Walukaga omusiime wa Ssaabasajja abadde Meya wa Kyengera Town Council amalako kisanja kati, era nakitadde neegwanyiza kati ekifo ky'obubaka bwa Parliament oba Busiro East Constituency. Gurawundi bagiyitako delevetings zawedde, singa mba nfunye kaadi eyo nja kujja nesimbewo nga owa National Unity Platform. Wabula era mukama wange nga nsinzira wano embuga okugamba nti bwe naaba sifunye kaadi ya National Unity Platform nja kudda emabega w'oyo anaaba agifunye, tusobole okutwala ekibiina kyaffe maaso. Sisobola kujja independent kubanga nja kuba njemedde ekibiina ng'ate processes zonna naziyiseemu nenzikiriza nti bwe sifuna kaadi nzira mabega. Eyafunye kaadi agenda okunzirira mu kifo kyange ekya Kyengera Town Council bamuyita mukyala Nakitende Gasanyula yono sabense mulabeko. Eyafunye kaadi eya Kyengera Town Council ya National Unity Platform, singa abalonzi bana bamutaddemu obwesige abansangi ne Kyengera Town Council okutwalira wamu, nja mugayidinga sijja mubeera wala kubanga byenkoze saagala byonone mu Kyengera Town Council. So ekitiibwa Katikkiro nze nagoba ekibba ttaka mu Kyengera Town Council, nasanga babbira abantu ettaka emisana n'ekiro ne kutadooba. Ekyo kyo nkikoze eki nkigobyewo, sirinze kwonoona baddemu balibbe nga nkyaliwo kyenvudde nvaawo. Ono sipiika wange wa Kyengera Town Council Subuga Joseph, ono deputy wange Kiwalabye Janaati ye deputy teweesimbyewo n'otafuna mukisa gufuuka meeya, naye era oli meeya. Ono mukyala Mpagi Nalubega Matilda wafunye kaadi? Yes. Nagifunye neyanziza nnyo President wange Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kaadi nagifunye mu Kyengera Central Kokonjeru A, Kokonjeru B ne Kabojja B. Bannakyengera mundabiranga ddala Ssaabasajja Kabaka wangaali. Bampadde eddakiika bbiri ejja kunkubya. Wafunye kaadi? Sagala gamba nti ebiremye abasajja, naye nkakasa ndi mukozi, naye ngenda kukola era nze ayina akabonero manvuuli ku lwa President wange Kyagulanyi Ssentamu. Neyanziza sebo neyanzege mukama. Nawe wafunye kaadi? Mukama wange toyanzege okutuwa akazindaalo kano, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Kale kakati wa Buganda Kayima era n'abakiikiridde ab'amasaza abali wano, abaami ba Kabaka bonna abakwanjuliddwa, tulina abakulembeze b'eddiini naye gwe nsinza okutegeera ng'ava Buwanda muzzukulu wa Nsamba, era nzijukiza abeerabira nti ab'engabi ensamba be balina ekikopo oba engabo y'ebika by'Abaganda okumala emyaka 3 egy'omuddiriŋŋana. Kale ab'ennyonyi bansonyiwe
naye tetusuubiza nti tetujja kukiddamu. Bassebo ne bannyabo, njagala kwebaza nga seerabidde Oweekitiibwa Robert Ssebunya bakubuulidde ku mirimu egikolebwa abavubuka abankoba za Mbogo. Nali omu ku bo. Oweekitiibwa Ssebunya mu kiseera ekyo yatambula nga talina muggo, simanyi gye yagujja, naye yali munyeenye yaffe nnyo mu kutulambika, kyenvudde mukoonako. Omukyala atudde ku mukono ogwa kkono asembyeyo, Honorable Susan Nakawuki, yeddira nkima ate abamanyi ebyafaayo byange ze nnunda eka. Na mwenna abantu ba Kabaka abali wano tusanyuse nnyo okubalaba. Mu maaso go njagala okwebaza abaami ba Kabaka nga sikoma kubeera nti bakunza abantu ba Kabaka ne baleeta oluwalo, naye olw'okulinnyisa ennyo omutindo njagala kubeebaza nnyo nnyini ddala. Okuva edda nedda omuganda wa wano yakuumanga omutindo, era neebaza Katonda ne Kabaka nti okuva Kabaka lwe yadda omutindo gukyuse nnyo. Nsaba ekintu ekyo mukitwale mu maaso. Ndabye abaami ba Kabaka nga bakwasa alipoota empandiike, abamu nga bakubye n'obutabo zi magazine nga balaga ne gye bavudde. Ekintu ekyo kinsanyusiza nnyo nga minisita wa Kabaka oba omukungu wa Kabaka akyawummuddeko obuwummuzi. Kimpadde essuubi nti we tulaga tulabawo. Njagala kukwebaza Katikkiro okusobozesa abavubuka abato okwenyigira mu buweereza bwa Kabaka ku mitendera egy'enjawulo egy'obukulembeze, kubanga ndabye nga okuviira ddala ku batongole ab'emiruka basembeddeko ne mu magombolola, so nga ebiro bino tubalabyeko ne mu masaza. Katikkiro njagala okukuloopera nti abamu ku baminisitaazi bo nga mwe muli n'ow'amawulire bonna bibala byaffe mu nkoba za Mbogo. N'olwekyo nkwebaza bw'obasitudde. Njagala okwaniriza n'okusanyukira abantu ba Buganda abavuddeyo okwenyigira mu bukulembeze bw'ensi yaffe. Ekyamazima ensi yaffe yadobonkana olw'abakulembeze ababi abatayise mu kakungunta kutendekebwa. N'olwekyo njagadde nnyo abantu abo abavuddeyo ne beesimbawo naye nga batambulira kumpi n'abaami ba Kabaka. Omukisa si gwa bonna okujja batendekerwe mu lubiri ne wano mu Bulange, naye enkola y'Omuganda okuva edda yakkanga okuva mu lubiri nekka paka ku butongole mu byalo byaffe. N'olwekyo njagala okukubiriza abantu abo bonna abaagala okwegwanyiza obukulembeze bwe baba nga baagala kukulembera bulungi babeere kumpi n'abaami ba Kabaka, bayige era balambikibwe. Bwe banaabanga abaami ba Kabaka bakyabalambika, njagala kubasaba muleke kupapaate, mukwate empola. Ekiseera nga kituuse mujja kujja bulungi, mubeere nga mufumbiddwa. Abooluganda, tutwale ebyobukulembeze ng'ekintu ekiri serious, nga si kyakuzannyiramu. Bwe tugenda mu kkanisa eyo okuwasa, fe abaawasa, mu Bayibuli batuyigiriza Mukama akuwe ky'osinga okwetaaga. N'essaala yo gy'onsomedde wano mu kyama Mukama agiddemu. Abadde anjagaliza okuddamu okuwangula. Abooluganda, bwe tugenda mu kkanisa bagamba nti obufumbo Katonda yabukola mu bukwate nga ng'ekintu eky'okuzannyisa, n'obukulembeze bwe bubeera. Bwe tugenda mu malwaliro twagala okusangayo abasawo abasinga obukugu,
bajjanjabi bakyala baffe n'okubazaazisa abaana ne bw'oba otutte mwana mujjanjaba oba ggwe kennyini ne bw'oba olwadde ssenyiga oyagala omusawo asinga obulungi. Ne mu masomero twagala abasomesa abasinga obulungi. Ennaku zino tumanyi n'okubuuza ono akebera ebigezo bya UNEB si bwe guli. Bwe twabadde mu mpaka za CHAN ennamboole nga mwagala coach ateekeyo omusambi asinga okuteeba. Bwe tutuuka ku by'obukulembeze ne mwagala okugezesa. Mwabavuddeyo okwagala okwesimbawo mbagambye mbasanyukidde twalinako ekiseera ekizibu nga mu Buganda wano abantu bwe tubakubiriza okujja okwesimbawo tubeegayirira bwegayirizi. Yali crisis. Allah kwekyo osinga okwetaaga obadde mutuufu. Bayibuli egamba nti okugaba kwa mukisa okusinga okutoola. Kati olw'okuba ogabye Mukama ajja kuwa omukisa. Oyo ye Asad Bugembe bamukwanjulidde Katikkiro. Kyengezaako okubategeeza obukulembeze si laboratory yakugezesezaamu, si laboratory. Ate njagala kubuulira mmwe abaawana e Buganda. Nalabako omukadde w'omutima omubi eyagamba abantu nti ne bwe munaalonda omuntu ng'asumagira kasita nga amanyi okuwanika omukono nga bwe tugwagala. Kyali kya mutima mubi bwe yasala okudda ewaabwe ng'asunsulamu abasinga obumanyirivu. Kitukoleddwako nga kikolwa kya ttima okutta omutindo gw'obukulembeze mu Buganda. Mu abaami ba Kabaka nammwe abantu ba Kabaka njagala kubakubiriza n'okubeegayirira nti mu buli kye mukola kibeere kya byabufuzi kibeere kya byanfuna mukuume omutindo. Njagala okwebaza abantu ba Buganda abakola ennyo. Muganda wange omwana wa nnyabo atasasula za bbaasi nga yewe eggombolola y'e Kasanje yagambye nti abantu abamu bwe yavadde avaayo abalala baasigadde nga bawesa emigongo kubanga enkuba ebadde erudde okutonnyayo. Basaba mukubiriza abantu okukola. Tuve mu by'okusaaga. Nasanyuka nnyo Katikkiro Ssaabasajja bwe yalonda Andrew Benon Kibuuka okubeera ow'eggombolola y'e Kasanje. Bwe nali nkula nga sinnaba na kumanya nti muganda wange oba kufa embyani mukulu sinnamanya, maama tannatuwabula. Nali mulaba ng'azannya emizannyo naye ng'emizannyo gye gya mutindo. Nayitako mu ggombolola y'e Kasanje n'ensanga omusajja omu ow'emyaka egitawera gyange ng'asima wano ekinnya ky'ekitooke n'abuuka n'asima wali ekinnya ky'ekitooke n'awalala e Kasanje nga kwegamba ayina ebikolo by'ebitooke mu musiri gw'ensiko. Ako kabonero akaali kalaga abantu abakendedde okukola. Ennaku ezo naddamu okuyitayo. Twali tusabira Oweekitiibwa Godfrey Kavuma. Ne ŋŋenda mu kifo kye kimu nasanga ebitooke mu nsiko ng'omuvubuka y'omu yateeka ennimiro ku ttaka. Era namusinkana ne mugamba nti okyusiza okuva wali n'agamba ate ebyo by'oliko ssebo bikadde tugende nkulage n'emmwanyi. Ow'eggombolola yayita muno ng'agenda atukubiriza okulima emmwanyi. Waliwo ekitundu mu Uganda wano ng'oli bw'aba ayagala okutwala omwana ku yunivasite atunda ennyana. Omwaka oguddako n'abeera n'ennyana endala gy'anaatunda. Omuganda wa wano bw'aba ayagala okutwala omwana ku yunivasite atunda kibanja ne kitaddawo. Ekibireese kya mirundi 3 abantu okukkiriza okulimbibwa. Oguli ewa munno tegugoba ngo tebaaluyiga. Mazzi masabe tegamala nnyonta tebaawulira.
abakulembeze baba bajja basuubiza era ngenda kukola bwe nti ngenda kuwa emitwalo 2 ogenda oyokye kasooli ng'ani eyagaggawalira ku mitwalo emeka ani Katonda gwe yakola n'amuteekako ekkomo nga ye obugagga bwe buli mu mitwalo emeka abalala ne bagaba 20,000 n'ebifaanana bwe bityo. Njagala kutegeeza Katikkiro nga neesiima nti okuva Ssaabasajja lwe yansindika muweerereze gye ndi ebyobufuzi ebifaanana bwe bityo nabigaana nabidibya. Abazze ne mbawa amagezi n'abalala ne mbawa ku ssente bakole eby'amagezi sibateeka ku kamera kubanga nakyo si kya mpisa zaffe wano. Nolwekyo njagala okubasaba mwenna abeesimbyewo abanaawangula n'abagezaako obugeza mu kiseera ky'okugezaako n'ekyokunoonya akalulu temututtira ggwanga nga mulaga ensi nti mugenda kukola nammwe ebyabalema okwekolera. Sanga omusajja omukulu mukazi mukulu ga buli kimu awugako kiwuge waayo gubadde okola kinnange nno sinakitegeera. Ekyo si kya bukulembeze. Ne bwe ndiba nvudde mu bukulembeze njagala ngende n'ekitiibwa olw'obutakola ebyo ebitakolebwa bagunjufu. Baŋŋamba n'okuŋŋamba eyo waffe nti omanyi amagezi twagakoye kati twagala b'amaanyi. Mwe mutulemezzaako gavumenti y'omubi. Ne ŋŋamba mmwe ab'amaanyi mugende mu mulya etteke. Naye bw'onooba omulya tteke kijja kwetaagisa okuleka ab'amagezi emabega kuba oyinza omusamba obubi n'atagwa. Nkwebaza Katikkiro olw'okutuluŋŋamyanga obulungi naddala ng'oyigiriza abantu okukola ebyo bye basobola. Amalirize nga neebaza muganda wange Mathias Walukagga essuubi lyampadde kyansuubizza nti ajja kumpagira mumukubire mu ngalo. Mukama abawe omukisa. Ayi Katonda kuuma Kabaka. Mukama wange munnamateeka Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda, tulina essanyu lingi okukulabako ffe ng'abantu ba Ssaabasajja abakola amasaza wamu n'abagenyi abakubugiriza nga baminisita abaawummula n'abaweereza. Mukama wange Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda, ntwala omukisa guno okwanjulira omukyala eyakiikako mu lukiiko lwa East Africa muzzukulu wa Mugema Honorable Susan Nakawuki ate nga munnamawokota. Nyongera okwanjulira Oweekitiibwa Honorable Sseggona Medad ate nga naye munnamawokota. Oweekitiibwa ntwala omukisa okwanjulira omumyuka wa Kayima asooka Hajj Hassan Kagga. Era essaza tulikuumye bulungi. Ntwala omukisa okutegeeza amasaza agakuŋŋaanye wano wonna ku lunaku lw'olwaleero essaza erikyali mu nsiike y'omupiira gw'amasaza ye Mawokota. Abalala ensiike baagitulekamu nga byabanene bokka. Neebaza nnyo abantu ba Ssaabasajja naddala okuva ensangi ssebo Kamalabyonna eggombola y'ensangi eyo ye yanteekateeka era nawanikira eggombolola eyo okumala emyaka 5 nga nze omuwanika w'eggombolola. Era we wanoonyereza ettoffaali ssebo nze nali omuwanika w'eggombolola nga mukama wange obudde obwo yali mwami Kayongo. Era ab'ensangi mwebale nnyo Emawokota gye mwansindika ebintu bitambula nga bwe mwabibala. Neebaza nnyo bannamawokota abazze mu bungi
Bannamawokota mwebale nnyo nnyini ddala. Ne nneebaza abaami b'eggombolola abali wano, ab'emiruka wamu n'abatongole, naddala abatongole abakola eggombolola y'ekituntu. Kamalabyonna ssebo nkuloopera eggombolola y'ekituntu eyo y'eggombolola Mawokota etayitamu koolaasi ku mulembe guno Omutebi. Terina koolaasi era nsaba enteekateeka eyo ababaka ba Paalamenti abalamuza entebe nammwe abaliyo mulabe ng'ensonga eyo egguka. Olumu Kayima ngenda okulambula Gomesi n'envaayo nga zigubye ku mulembe guno Omutebi. Lwaki ow'essaza aguba Gomesi nti teri koolaasi mu ggombolola? Ssebo mukama wange, ensonga esinga tutawaanyanga bannamawokota ya ttaka. Ettaka litutawaanyizza nnyo mu ssaza lya Ssaabasajja. Era nwanagana nnyo n'abantu abo abakupyakupya abatuuza zi freehold ku ttaka lya Ssaabasajja. Naye nange ng'omwami ow'essaza situdde ne baminisita mbawandiikidde era alipoota zizze. Era neebaza nnyo wano gavumenti ya wakati yatusindikira Honorable Judith Nabakooba najja ne tulwanirira abantu b'e Nakibanga. Twasanga nga waliwo ebyapa ebyali bituuziddwa ku ttaka lya Ssaabasajja, era ebyapa ebyo babitaakako caveat era biri mu kukolebwako, era abantu b'e Nakibanga baafunyeewo ku tulo. Mukama wange nnyongera okukuloopera mu ggombolola ya Ssaabasajja ey'Ekiringente, National Forestry Authority yawa Obwakabaka ettaka ku Jjinja Mawokota, naye era waliwo abakujjukujju abaagala otwala ettaka eryo. Naye ssebo mukama wange nabo mbali bubi, eggumba ly'engege be libeera ow'omululu. Ssebo mukama wange nyongera mu kaseera kano okwebaza nnyinimu. Maama ow'Ebukoto yagambye omutwebalize naffe abakyala otulengera. Ssebo nsaba omutwebalize omugambire nti omwami ow'essaza Kayima Nannono Saara musiimu nnyo okumulabamu empeke akuumire ku ssaza lyo ery'e Mawokota. Twebaza tractor bannamawokota, tulimye tractor etukoledde omulimu omulungi. Ssebo nga ndi kumpi okumaliriza Kamalabyonna nkwanjulira eyaliko omumyuka wa Kayima mukyala Kasibante, naye tuli naye wano wamu n'alamuza entebe y'obubaka omukyala owa Mpigi District, ate oyo muwala wa mukyala Kasibante. Baabo bazze okulamusa. Mukyala Kasibante oyo baakuuma essaza ne Kayima Ssekyeru omugenzi. Mukama wange twebaza nnyo nnyini ddala okutulambika kw'otulambise, ne twebaza minisita wa gavumenti ez'ebitundu ffe ng'abaami. Era nga mmaliriza ssebo nkubiriza Obuganda obukuŋŋaanye wano naddala abaami nti tuyige okwegattako omuwendo. Omuntu bwe weegattako omuwendo oli ne bw'akola otya tayinza gukutwalako. Nze Nannono saagala nnyo bintu bya masambayaaya. Nze Nannono sikola kintu nga ngezaako. Ne bw'ompa omuwafu omusajja nindirira abanoonya akabaani ne mbaguza akabaani, bwe guba teguddako mpafu. N'olw'ensonga eyo abaami ba Kabaka abakuŋŋaanidde wano mbasaba twegatteko omuwendo bwe bajja okutegeera nti wamma ddala guno omulembe Mutebi. N'olw'ebigambo ebyo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mama wange ntuumu eri yonna nga buga Oweekitiibwa Sarah Nannono Kaweesi Kayima
Haji Hassan Kagga omumyuka wa Kayima wa Bwakabaka, Oweekitiibwa Robert Sebunya omuwabuzi wa President ku nsonga za Buganda ate yaliko Minister ku Bwakabaka bwa Buganda, Oweekitiibwa Kabuye Musisi ono mukiise mu lukiiko lwa Buganda, Honorable Susan Nakawuki eyegwanyiza entebe ya MP Mawokota South, Omwami Paineto Yiga omumyuka wa Pokino owokubiri omuwumuze, Haji Rehema Kasibante omumyuka wa Kayima Sooka omuwumuze, Sister Anna Filomera Nakiwala, Sister Mildred Abitegeka omukulu alabirira abaana abatalina mwasirizi, omubuulizi Serunjogi Gordon, Reverend James Nsamba. Ndudde nga ntikkula oluwalo nsirabangayo oluwalo lulina vibe ng'olwaleero. Nkiwa ne beene gyali eri mu lubiri akalulu akawulidde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndi wano ku Lwakamalabyonna Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga atali naffe olunaku lwaleero naye nga yantumye obubaka bwe. Ali mu kyondo kya Buwarabu gye yalaze n'abaweereza bannaffe baminisita ab'enjawulo mu lukiiko olwo lwa bannaffe abali mu kyondo ekyo eky'Obuwarabu wamu n'aba Asia. Lukiiko olwo baagenda Lwakutaano lwa Sabbiiti ewedde era bakomawo olunaku lw'enkya katubasabire Mukama abakuume kuba bali ku mirimu gya nnyinimu. Ali mu maaso gammwe nze Israel Kazibwe Kitooke, minisita avunaanyizibwa ku mawulire. Era olunaku lwaleero ndooza mulabi bannamawulire bangi bamanyi bwe batajje mu bungi tuyinza obbagoba oba obbawummuza. Era minisita avunaanyizibwa ku mawulire nga mulimu ebitongole ebyo ebya BBS, CBS, bunaanyizibwa kukunga abantu era kyemuva mu ndaba mu mikolo emingi kuba mba nkunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka, abaana abato n'abantu abakulu, ate era nga nze mwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda. Eryo njaga kubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda gyali atudde entende ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, muyinza okukkalirako katono. Nina essanyu lyamu okiwaagonja okulaba oluwalo lw'olunaku lwaleero luvuddemu obukadde 77 mu emitwalo 28 mu 7. Ndowooza nnyinza oba luyinza okuba lwe lukyasinze mu luwalo lwe tubadde tufuna ennaku zino. Mwebale nnyo, mwekubireko mu ngalo. Bino byonna tebyandisobose kutuuka wano okuggyako nga tuzzeeyo emabega ne tujjukira bannaffe abaali mu oluwimbi luno. Bwe tujjukira Kabaka Kintu nga tannajja wano mu Bwakabaka bwa Buganda, waaliwo abakulembeze ab'ebika mu kiseera ekyo. Ebika byalinga 78 era Buganda yali yeesudde amabanga n'etuumibwa Muwawa, ekifo ekintu ekitegeeza ebifo ebyesudde amabanga nga kyalo. Naye Kintu bw'amala okujja kuno yajja n'ebika ne batuula ebusujju awo ennono ne babaga constitution gye tugoberera n'okutuusa olunaku lwaleero. Constitution eyo yavaamu ebibala, tiyavaamu amasiga gana 3 agakoze omulimu omunene okulaba nga Buganda efaanana nga bw'efaanana olunaku lwaleero. Tekyewuunyisa kutulaba nga tutudde mu ku Bulange enyirira bw'etyo etemagana, era abamu balina n'enjogera ennaku zino bagamba nti nagaziwanga Bulange. Naye ng'ebyonna babyogera olw'ensonga nti kiraga amakula n'ekitiibwa ky'Obwakabaka. Bwe tugoberera bajjajjaffe abo kye baakola, baateekawo amasiga omwali eg'olulyo olulangira ge tumanyi obulungi nti omulangira ali eŋŋoma yafuuka Ssaabasajja Kabaka. Era tuzze tulaba Ssekabaka bangi abafuze Obuganda ne bakisa omukono, naye mu kiseera kino tulina omulangira eyafuuka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu 1993, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe. Za emyaka 32 ng'atudde ku Namulondo. Bingi ebizze bibeerawo n'okusoomozebwa kungi okubadde ku lulyo olulangira. Mujjukira ebiseera ebya 1966 nga Kawenkene Obote yeegasse ne musajja wa Amini bakoze olukujjukujju. Twasooka ne tukola nabo omukago ogwa Kabaka yekka nga tumanyi nti omusajja bamutuleetedde ayambadde ekkanzu
musajja byayogera bigambo birungi naye nga tetumanyi nti ebigambo byayogera byabwewussa. Yagwa mu maaso ga Beene n'amutegeeza nga bw'ajja okukolagana naffe era Obwakabaka bwe bumuli ku mutima. Naye gavumenti eyo teyawangala kiseera kinene olw'ebintu ebyajjawo eby'okwefumita mugongo ng'ennaku zino bwe mwogera. Kawenkene bwe yategeera nti waliwo emisango olukiiko lwa Buganda gwe gyali gimuvunaana omwali okuwamba ebyobugagga ebyali e Congo, olukiiko ne lusalawo nti abantu bano Idi Amin n'Obote baali balina okuddamu ebibuuzo bingi nnyo. Ate ekirala yali akoze era olukwesikwesi ng'ategese okuwamba amasaza ga Buganda kuli Bugangayizi ne mugamanyi bulungi amasaza agabiri agabula. Bwe yakitegeera nti kino kye kiddako essaawa yonna bamutwala mu kakiiko oba bamugoba, yasalawo okukuza mangu omusajja Idi Amin yali omumyuka wa kuddumira amagye n'amufuula omusajja ow'oku ntikko era n'amutegeeza nti olukwe lwaffe tegekawo ejje ery'amangu tulumba olubiri. Baasobola okulumba olubiri mu 1966 era Obuganda bwonna ne bujjula ekizikiza nga Ssekabaka mu kiseera ekyo awaŋŋangusiddwa. Naye Abaganda tebaggwamu maanyi, kyali kusomozebwa kunene nnyo eri olulyo olulangira. Naye Abaganda baasigala bagumu, baasigala mu bika byabwe, baasigala nga batuuma amannya mu bika byabwe, nga Kazibwe ne Nakazibwe tebasobola kwagalana nga tumanya nti abo baaluganda. Baasigala nga baabye ennyimbe ng'amaka gasigadde nga magumu, nga ne Ssemaka bw'afa mu maka bamanya nti waliwo omusika azze mu maka. Ekyo kyakuuma Abaganda nga bagumu nnyo. Twalaba ekiseera awo ekyaddirira tekyali kyangu nga Lule akomyewo. Munnaffe Obote omusajja yennyini gwe baalumba naye olubiri Idi Amin ate yennyini yamulyamu olukwe n'amuwamba ng'ali e Singapore. Idi Amin naye gavumenti ey'Abatanzania ng'egasse wamu n'Abannayuganda abaali eyo ne bamuwamba. Nyerere n'agamba nti mukuzzaako omuntu yenna gwe mulina okuzzaako mulina okuleeta nga Muganda, kubanga Abaganda balina eddibu, balina ekiruyi, era ne baleeta Lule ng'akakwesikwesi bamuleeta abeerewo, naye ng'ekigendererwa kyali kyakuzza Obote munywanyi wa Nyerere. Lule bw'akomawo yagezaako okukuuma ekitiibwa kya Bulange, yagezaako okuzzaawo gavumenti ez'ebitundu. Abasajja ne bagamba ono omusajja ayinza okuzza Obwakabaka. Era gavumenti ey'ekimpatiira mu kiseera ekyo nereeta Binayisa Kyusi omukenkufu. Era naye teyabandaala bbanga ddene ne bamusikiza Muwanga. Ekyaleeta Muwanga Paul nga bamanyi bulungi nti agenda kutegeka akalulu bakabbe, Obote akomewo. Era akalulu ako kabbibwa, Obote n'akomawo, ye Museveni ne yeeyokya ensiko n'agamba tajja birinda. Naye bwe yabeera mu nsiko ebintu tebyamugendera bulungi, ng'abantu ebamukuba obuteddiza emmundu ng'egaanye, abamanyi eby'omulwera mu katabo Sowing the Mustard Seed, ebintu byamugendera bubi. Naye yamala kuzza kuno Omulangira n'ajja alambula olutalo wano e Luweero, n'alaba abantu bwe baali babonaabona n'abagamba tuwagire omukulu ono ajja alye obuyinza. Bw'amala okufuna obuyinza abakulu be yali afuga nabo ne bamugamba togeza nozza Obwakabaka. Era twatwala ebbanga ddene naye kyamutenula ku bimu ebyamukyusa endowooza. Mulangira bwe yakomawo ng'Omulangira Ssaabataka yatuukira mu kulambula nsi ye, ebitundu byonna gye yagenda ayita nga emizira, abantu bakuba enduulu ng'abantu beeyala wansi. Bambega be yali atumyeyo ne bamugamba mukama wange weddiza ekyokya. Abantu bonna baagala Ssaabasajja Kabaka. Bwe yajja okulaba omupiira wano ogwali e Nakivubo ate ne kiyitirira ng'abantu bonna bamugamba kimu tukwagala nezza ekitiibwa ky'Obwakabaka. Yatuula n'abasajja be n'abagamba ekimala kimala, akatali kabbe, amagumba enkoko oli osuulawa ku mulyango kubanga tewagibbye. N'alangirira mu 1993 ng'akolagana mu n'Obwakabaka bwa Buganda, Ssaabasajja Kabaka n'atuuzibwa ku Namulondo. Lwaki mbayisizza mu bubimpimpi ebintu bino ebyaliwo? Kiraga okusomoozebwa Obuganda kwe buyiseemu, kiraga okusomoozebwa oli Olulangira gwe luyise. Bibadde ebiseera byali ebiseera biwanvu, byali ebiseera eby'okusomoozebwa, naye Abaganda tebajjayo kwagala Ssaabasajja Kabaka kuba baategeera ye mpagi Sseddugge.
gwe balina okugoberera. Abamu batera okugamba nti Obwakabaka bundi musaayi n'abataabula bako n'abaana abatonda by'omwana ng'aleeta wano siringi 5 kuze baamuwadde okululyamu kabalagala oba namungodi naye ng'azireese mu luwalo. Kweko okwagala kw'Abaganda, kweko okwagala okutubeezezaawo, kwekwagala okukutadde mu musana lwaleero naye ng'ozze okuwaayo oluwalo. Kono kwe kwali okusomozebwa okw'olulyo olulangira n'ebingi bye tulabyeko. Bwe tudda ku ludda olw'abaami, Ssaabasajja Kabaka ffe tumukulembererako ng'abaami ku magombolola, ku masaza, okukka wansi, ku miruka, abatongole. Era bw'ofunanga ekitiibwa ekyo oba oli mutongole, ekyo ekitiibwa kijja kusigalawo n'abazzukulu abalijja, kubanga kyamaanyi nnyo mu makaago. Abantu tubalabye balina embeera egujubanira ebitiibwa, tebabugumiziddwako. Naye abaami ba Ssaabasajja Kabaka okuviira ddala ku batongole balina ekitiibwa. Bw'otuuka wano tolabyewo mulalu, tolabyewo azaatamidde, bw'ogenda ku mbaga olabayo obutamiivu obujja. Lekeraawo okwogera oyaani, naye abaami ba Ssaabasajja Kabaka bateeketeeke. Bwe kiba kyakuba ngalo tobalagira bulagizi bazimanya bumanya nti kanzikubbe ziviiremu ddala omwasi. Beba abaami ba Ssaabasajja Kabaka bakoze omulimu munene nnyo nga bagoberera ebiragiro okuva eri Ssaabasajja Kabaka, kubanga ye awa Katikkiro mufugirako Obuganda nga mukwasa Ddamula. Katikkiro ne kabinenti ye ne bayisa ebiteeso ebyo ne bigenda mu lukiiko lwa Buganda. Katikkiro tafuga yekka, talamula yekka, alina olukiiko lwa Buganda olulina abakiise kumpi 3 okuva ku masaza ag'enjawulo. Olukiiko luno bwe luleeta ebiteeso nawo lulina lukiiko commission, lulina obukiiko bw'olukiiko obutuula ne bweggalira ne kabeera akakiiko k'olukiiko ak'ebyobulamu, ak'ebyamateeka, ne bayisa ne babaga enkola egenda okutambuzaako Buganda. Katulina Namutayika agenda kukoma mu 2028. Namutayika oyo bw'aveeyo n'akubamu n'ettooki mu baminisita emirimu gye balina okukola. Nze ng'ow'amawulire sivaayo buvine ng'amati leero ngenda kugula byuma mu CBS nga bo tebategedde. Olukiiko lukitegeerako ne lukikubamu ttooki ne lukyanjulira omuwanika, ate ne kiddayo mu lukiiko ne bakyanjulira Obuganda, ate ne kikomawo ne lulaba nga CBS amayengo geeyongedde okutereera. Enkola eyerumizza abantu omutwe kuba bagamba Obuganda bukola butya ebintu, naye kuwaŋŋana kitiibwa. Amasiga 3 kuwaŋŋana kitiibwa. Njogedde ku ky'abaami, njogedde ku lulyo olulangira, kati ate kanjogere ku bannaffe bajjajjaffe abataka ab'obusolya. Bajjajjaffe abataka ab'obusolya bakola kinene nnyo, kubanga be bakuuma ennono. Be bakuuma ennono zaffe ze tukuliramu. Ffe abamu tukuze wano nga tuli baana bato, naye omanya ekika kyo. Bw'obeera kazibwe, bw'oba otambudde ng'Omuganda, olina okutegeeza abantu enju gy'ovaamu. Kitaawo n'ofuluma nogaa nti no ndi mu Linnyiriri lwa Luyiira, mu Mutuba gwa Nawandugu, mu Ssiga lya Jjanja, nokkira nogaa jjajjange owa Kasolya ye mbaziira ebulimu. Era omubala gwaffe gugamba nti mukyambadde mulimu engo mpa omuggo neewerekere. N'okitegeera bulungi nnyo. Bw'otyo bw'otambula ng'Omuganda ne bamanya nti no bajjajjaabo be baani. N'obamanya nti jjajjange gundi eyeebasewa bwe Buganda. Era abamu ojja kujja nga batwepaatiseko omubuuze bajjajjaabe bana nga tabamanyi. Naye Omuganda mubuuze bajjajjaabe amanyi ne gye beebase. Era kikulu nnyo n'ebijja tubiwa ekitiibwa, tetubitunda bwe tutyo. Buli lwowo obujjajjabo bajjajjaffe abo ab'olulyo olulangira ne tubawa ekitiibwa, amasiga 3 gaba gakola bulungi. Essiga ery'olulyo olulangira, essiga ery'abaami ffe abafugirako Ssaabasajja Kabaka baasiima ne tuwummula ate mirembe, ate n'essiga ery'abajjajjaffe abataka. Ebintu ebyo bitambudde obulungi, Obwakabaka busobodde okutuuka ku kkula lye twogerako. Bwe twogera ku kisaawe eky'ebyenjigiriza, mulabye amasomero agazimbiddwa. Ssaabasajja Kabaka yakasiima kati ne nassale zibeereyo. Tubadde tulaba abaana abato abafuna embuto nga tebasomye. Nabadde jjo e Busoga nga nkikiridde Obwakabaka bwa Buganda ku matikkira gaabwe ag'e11, omulundi ogw'e11. Be bayanjulidde Kyabazinga bamulaze abaana abato ab'emyaka 13 okutuuka ku myaka 14 nga bonna mbuto. Nekyo ekireeta abaana bano abato okufuna embuto. Obwavu obujjudde mu bantu. E Busoga balimye ebikajjo tebafunyeemu ssente.
ettaka lyonna lyatwalibwa mu ludda olwo abaana ne bakula nga tasobola kweyongerayo kusoma n'afuna embuto obwavu obwo naye mu Buganda buno Ssaabasajja Kabaka ategedde ntuyigirize abaana baffe ne mu nassale tutekewo amatendekero. Ssaabasajja Kabaka akitegedde nti abantu ebyobulamu tebiri bulungi kyova olaba emisinde giddukibwa ssente ezivaamu ne tuwa abaami b'amagombola bonna pikipiki batambule bagende nga basomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Era katulaba nga sirimu akendedde ebitundu 7 buli 100. Ssemasonga 5 zetwogerako zitulambika bulungi nnyo. Ssemasonga esooka okuuma okutaasa Namulondo. Ffe mu Bwakabaka bwa Buganda tubadde mu Nkoba za Mbogo honale baajogeddeko. Toyogera kirala kyonna ku Ssaabasajja Kabaka. Tulaba wano baminisita abajja boogera ne boogera biki naye ekiseera kijja kutuuka biwayogera bikulakire wano mu Bulago kubanga beene tebamwogerako. Ffe y'empagi Sseddugge Sserwatika lwa ttaka akitegedde kuba mu ngalo ez'amaanyi. Ssemasonga esooka Ssemasonga ey'okubiri yakugabana buyinza mu nkola ya federo. Twogedde ne gavumenti nti enkola ya federo yesinga bagirabyeko mu Amerika mu bitundu ebirala naye nga tukyateesa ffe tukoze federo ey'ebikolwa yeeno gye mulaba olunaku lwaleero. Federo n'olaba ekitundu ng'oli avudde Nateete n'olaba avudde Enkozi avudde Rubaga wano Ekasubi Kituntu Nsangi bonna bazze wamu okuleeta oluwalo oluddukanya emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Ekyokusatu okuuma ensalo z'Obwakabaka. Ettaka lyaffe Kayima abadde alyogerako kitukakatako okuuma ettaka. Abaami abatalina mbuga kyekiseera tuzeegulire. Ate bwe tuba tetulina mbuga banaatugana n'okugula ettaka ne tuteekako embuga za Ssaabasajja Kabaka. Ssemasonga ey'okuna okwekulaakulanya. Bw'olaba ekifaananyi ky'abaami abakyadde olunaku lwaleero mwetunuulireko mwenna. Okuwooma, ennyirira, ensala y'enviiri. Tulina n'abaana abavubuka balina kati ebirevu ebiringa ebya Peetero byonna babifumba ne banyirira. Mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi ennyo. Ssemasonga esembayo y'ey'obumu mu Bwakabaka bwa Buganda. Obumu buno n'olaba Omusiraamu Hajji n'olaba abasisita abazze wano n'olaba ba Reverend mu Church of Uganda bannaffe abalokole bonna nga bakkiririza kumu ti Ssaabasajja Kabaka y'empagi Sseddugge. Obwo obumu bulabikira mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Obumu bulabise mu bannabyabufuzi abagenyi b'embuga bajja wano abavudde emitala w'amayanja bonna bajja ne baabayimbi tebakyakola bivvulu nga tebazikyaddeeko mbuga kuwoza lutabaalo. Obwo nno bwe bumu mu Bwakabaka bwa Buganda. Era bwe tuba tuyimba ekitiibwa kya Buganda bw'oba otandika ogamba nti abazira ennyo abaatusooka twogera ku bajjajjaffe abo be mbategeezezza bo baalwanyisanga busaale na mmuli. Ffe ku luno tulina kulwanyisa magezi kusirika oli ne bwaleekaana ennyo naye nga gw'omanyi nti bujja kukyuka bujja kutuuka Buganda edde ku kifo kyayo ekyoku ntiko. Bwe tuba tuyimba ekitiibwa kya Buganda ne tumala okwogera ku bazira naffe ne tugamba ffe abaana ba leero katulwane okulaba nga tuzza Buganda ku ntikko. Ffe tubadde mu Nkoba za Mbogo kuva mu yunivasite ne tuweerezaako ne bakaggaabo ne tuweereza mu mitendera egy'enjawulo n'Olukiiko lwa Buganda naye teri ssanyu lijja eriffe kuweereza Ssaabasajja Kabaka. Nali ntegeeza omukyala nga ŋŋamba naye ggwe buli kiseera okuva lwe wamala okusoma bulina ku kanzu ŋŋende eno ŋŋenze kutongoza Nkoba za Mbogo Kabaale ŋŋenze eno teri lunaku lwannuma nga bodaboda kunkuba mu kanzu nga ŋŋenze Kabaale naye neenaazaako katono ne nzirayo ne ŋŋenda mbulira Ssemasonga wa Buganda eri abantu b'e Kabaale. Naye bwe bwali bwe butyo omukyala n'aŋŋamba nti bakwogeddeko ogenda kukiika mu Lukiiko lwa Buganda ekyo kitegeeza ki? Ne mugamba ekyo nno mu biseera ebyo baakuwanga n'ettaka nga ddene biki naye kati mu kiseera kino kitegeeza ki? Namwe ojja kulaba. Naye era beene bwali bwe butyo nga nnonze okuba minisita. Eyo gye tuyitira minisita bw'ajja oluwombo olusinga obusava mu luwa minisita yaaliira mu nnyumba wakati. Enkoko esinga ekyo kisambi kya minisita. Ate bwe mmala okulya enkoko yo mba ŋŋenda n'okwata ebbaasa y'amafuta. Ate mba ŋŋenda embuzi esingamu obunene mu kisibo n'oginkwasa era ndoza mulaba akanyiriro kano. Abakitegedde enduulu mugikube waggulu. Teri kinyuma bwe kityo nga buweereza bwa Ssaabasajja Kabaka. Bulimu okugumiikiriza, bulimu okusoomooza naye ffenna kasa tutegeera nti empagi Sseddugge ye Ssaabasajja Kabaka.
mbebaza olw'okujja obulungi, mbebaza olw'ebyonna bye mukoze, mbebaza temujjanga okumwongere okukolera ddala n'amaanyi okulaba nga tuzza Buganda ku ntikko. N'ayogera ki n'aleka ki ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mwebale kwagala Kabaka waffe. Erinnya lyange nze Nabukenya Scovia neddiranga Binsamba. Ndi muwala wa Ssaalongo Wamala Emmanuel atudde ku Mutala Lubanda. Ndi muzzukulu w'omugenzi Joseph Katoli Gambuga Eramula agalamidde ku Mutala Lubanda. Ndi muzzukulu w'omugenzi Yoanna Waswa agalamidde ku Mutala Kiguli. Ndi muzzukulu w'omugenzi Ssaalongo Sseddyabane Kirimalala agalamidde ku Mutala Kiguli. Va mu lunyiriri lwa Kasobya Namwabula. Va mu Tuba gwa Sekata e Buwenda. Va mu Sigaya jjajjange Eriga Emigamba. Jjajjange owa Kasolya Ensamba e Buwanda Mawokota. Omubala gwaffe guvuga nti kali kutaana ne kakutwala mbenga byabasambaganyi kabula katansamba abulye. Akabbiro kaffe jerengesa. Nze nno saava mu ggulu n'engwa maama nzaala yenna Kayiza Lobbina ey'eddirengeye. Jjajja muzaala ye Kagalo tula ku Mutala Mijuma mu Buddu. Era nga ku ludda olwo ndi muzzukulu wa Kasujja e Busujja. Saba Katonda ankule nga mpana mulonda ekitiibwa, ayi Katonda kuuma Kabaka waffe. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikumenga. Wakayima nsaba mutwale Katikkiro mu kakkalabizo. Kaakati Honorable Segona Nya Robert Mukiibi nange nesiimye okubeerako wano nga tuzze okuleeta oluwalo Emmengo ewa Ssaabasajja. Mu kaseera akatuufu nyambalako bwenti kuba ndi musajja Muganda, ndi musajja wa Kabaka. Robert Mukiibi nze nesimbyeyo ku tiketi ya Democratic Front omuti okubeera member wa Parliament mu Lubaga North. Lubaga North nja kubajjukiza kyekifo kino mwe tuli yetwala ebifo byaffe bino ebyobuwangwa obulange n'ebirala. N'olw'ensonga eyo kibadde kinkakatako okujja n'abantu bange wano Emmengo okuleeta oluwalo. Njagala okwebaza Obuganda olw'ensonga nti obukulembeze bw'eggwanga lyaffe butandikira wano okuviira ddala ku Bassekabaka wamu n'abakulembeze abalungi Buganda beewadde eggwanga lyaffe Uganda. N'olw'ensonga eyo njagala okutambulira mu buufu bw'abakulembeze abalungi Buganda bwewadde Uganda nga nkiikirira abantu bange ab'e Lubaga North mu palamenti yaffe ey'eggwanga. Mukiibi Robert ndi musomesa ate ndi banka nga nkoze mu bukulembeze bwa Central Bank emyaka nga 10 n'omusobyo. N'olw'ensonga eyo nina obumanyirivu obw'enjawulo bwendeeta mu leadership yaffe eya constituency ey'e Lubaga North. Nsaba bannalubaga muntunuulire n'eriisa eryenkaliriza muteeke ku minzaani kubanga kati essaawa tuweerezeeko ne mu constituency yaffe ey'e Lubaga North neyanzeeke. Bwennina eri abavubuka n'abakulembeze abalala nti tusobola okukozesa obwakabaka bwaffe buno ne tubukozesa ne tukozesa ennono zaffe n'obuwangwa bwaffe n'obwakabaka okuteekateeka abakulembeze ab'enkya ate n'okukuza obulungi abaana naddala abavubuka. Mukimanyi nti wano tuli mu kibuga. Mu kibuga omwana bwatakuzibwa mu nnono bwatakuzibwa mu buwangwa ayinza otuva mu ngalo. Ate n'ekirala obwakabaka butuwa omukisa ne buyigiriza abavubuka okukola ne services endala. Ate n'abakulembeze baffe ab'Emmengo okuviira ddala wano Emmengo batulambika bulungi, abaana ne bakula bulungi ne basoma ng'era obwakabaka bwe bwenyigira mu programu zino zonna okuyigiriza abaana n'okubakuza obulungi n'okubawa emirimu. Obubaka bwenyinza okuwa abakulembeze bannange. Amanya n'eddoboozi nze Sekajigo Raymond
nga nze kitunzi wa International Paramedical Nursing Schools Emaya isomero lisomesa abasawo. Twebaza Katonda olw'enteekateeka y'olunaku olwaleero ffe abamu ku basaale kuva mu Ssaabagabo Nsangi abakiise embuga ne tujja ne tuleeta oluwalo lwaffe olw'eddala ddala miliyoni 2 eza Uganda nga tuyita mukama waffe amyuka wa Ssebwana asooka Dr. Grace Stephen Seruyange. Njagala okukubiriza bannayuganda bonna n'abagaliza Obuganda ebirungi okwongera okudduukira Obwakabaka bwa Buganda mu bintu ebyenjawulo nga tuleeta oluwalo ne pulogulaamu z'Obwakabaka zonna zatuteereddewo. Era mukimanyi bulungi nti ffe nga International Paramedical Nursing Schools Emaya buli ekibeeramu Obwakabaka tubeerawo. Tubadde onyumu tubeere bala mu campaigns naye nga n'olwaleero nga tuyita mu mukama waffe tubadde basaale nnyo nnyini ddala okujja okukiika embuga nga tuleeta oluwalo. Tuleesa oluwalo lwa miliyoni 2 okuva ku International Paramedical and Nursing Schools Emaya. Tweyanza nnyo, tweyanze. Erinnya Margaret Gasanyola Nakitende, omukyalo w'Olugave. Akaseera wano tuli mu Bulange Mmengo, nange neesiimye okwegatta ku ttiimu eno ekulembeddwa Ssaabaddu wange ne Ssaabagabo Nsangi ne tujja wano okuleeta oluwalo. Ndi musanyufu nnyo kubanga ndi mukyala Muganda. Ddala nsaba okusooka okusabira Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ekyamazima mulimu gwaffe ng'Abaganda okulera embuga eno kubanga Buganda yo nga yo teyina mulimu gwekola eyimiridde kufa Abaganda. N'olw'ensonga eyo y'ensonga lwaki wendi wano ne ttiimu yange okulaba nga tukiika embuga okuleeta oluwalo. Bassebo abazaana ba Kabaka ne bassebo mwenna nsaba okwongera okuba omulanga tujjumbire enkola nga zino mu Buganda. Nze nganze omukyalo Omuganda olwaleero nkiise nga ndi musanyufu ne bannange aba National Unity Platform. Pozi kyesaaba eyanjulidde nze omu ku balondemu oba eyawangudde tiketi ya National Unity Platform okutwala emirimu gy'ensangi mu maaso kubanga nsanzewo abaweereza abalala ate nga balungi naye ngenda kutwala emirimu gya Buganda mu maaso ate n'okuweereza abantu bange abakyengera Town Council. Samathias Walukagga bansigidde ate nampa mu mutima mulungi nankuwasana ngamba nti kulembera abantu b'Ekyengera naye nga nsoosowaza nnyo Obuganda yensonga lwaki ndi wano. Banyabo ne bassebo erinnya n'eddoboozi nze tusuubira Sobabu Sozi. Olunaku lw'olwaleero nkiise embuga mu nteekateeka ya Buganda gye bayita oba eyitibwa oluwalo lwaffe oba oluwalo lwange. Nkiise embuga nva na Busanke Mituba Mutuba 2. Olwaleero twongedde okwenyigira mu nteekateeka eno nkubanga yemu ku nteekateeka esobola otuyambako okuzimba Obwakabaka bwa Buganda busobola okubeera nga bugenda ku ntikko kubanga Obwakabaka bwa Buganda tebuba na ssente naye ssente ate zibeera mu ffe abantu. So yensonga lwaki nange ng'omuntu neetabye mu nteekateeka eno ate nsitukidde wamu ne Gomora yaffe y'enkozi abali mu Kayabwe Town Council. Nyongera okubategeeza ebigambo bino nti nze tusuubira Sobabu Sozi nawulira omulanga gwa Beene gwe yatuwa mu 2 ng'atubulira ng'abavubuka okujja okutandika okwenyigira mu mulembe guno okubeera abakulembeze. Nange mwe nasitukira era mwe nzijidde okongera okugattako ettaffaali ku bantu baffe ab'e Mawokota South nga area MP 226 nga Katonda ye mubeezi wange. Nyongera okubategeeza tujjumbire nnyo enteekateeka zino ez'Obwakabaka bwa Buganda kubanga tetusobola kuviiramu awo. Obwakabaka bwa Buganda bugatta nnyo ettaffaali ku bulamu bwaffe ng'abantu n'ebitundu byaffe gye tuwangaalira. Mu Mawokota tufunye essanyu, tuli bankizo, tufunye tractor yadde wakyaliwo bumulumulu nga Kayima bw'ayogeddeko obw'ettaka tukkiriza tunabanga tetuvudde ku mulamwa Buganda egenda kusobola okudda ku ntikko nga tetuwanise. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nze Dr. Mirembe Joel Nsubuga Namakota olwayo tuze wano okuleeta oluwalo eri Obwakabaka nye mu ngeri enjawulo. Nze ndi muvubuka ow'omulembe Mutebi. Ssaabasajja Kabaka yatukwasa omulembe Mutebi tugutembeete era mu kuyitamu ekyo tukoze obuvunaanyizibwa bungi. Ninjagala okukoowoola abavubuka abava e Mawokota ne Buganda yonna nga tetunafuuka Bannayuganda tuli Baganda. N'olwekyo buli mulanga buli ddoboozi eriva Emmengo liba ddoboozi lyaffe.
mbasaba tuteeke mu nkola okulungamya kwa Ssaabasajja ebyenjigiriza ebyobulamu okukola ennyo ensonga semasonga 5 nze sizivaako era njagala okusaba buli muvubuka buli munnamawokota ensonga semasonga 5 tuzibeereko. Tuli mu kaseera ka byabufuzi. Ssaabasajja atugamba batuleetera obunyeebwa. Njagala okubajjukiza eddoboozi lya nannyini nsi tuleme kuweebwa bunyeebwa abavubuka okutunda akalulu wabula tulonde abo abantu ab'ensi abategera ensonga semasonga 5 era abalina obusobozi okutuwa obuweereza obujja obugwa mu bifo ebyo bye tubalondeddemu. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Kifaananyi kya ssaako kamera z'ennaku zino zisobola bulungi okukikwata. Shafik maliriza gombolola Ssaabagabo Nsangi yabo be banguye mukama wange gombolola endala nga bwe bayanjudde bwe zazze ziddiriŋŋana mukulu wa kibuga mukama wange Bami bagombolola baluwa ezibasiima naziweereza dde wa Katikkiro awo nno mulindirire wali abaziwaayo nga bwe babayamba ate bwe muba muvaawo muyita ku mukono gwammwe ogwa kkono mutuuke wa Katikkiro nga muyise ku mukono gwammwe ogwa kkono bwe muba muvaawo muyita ku gwa ddyo. Yakikiridde international bijja biboogera si bye biri wano International Paramedical and Nursing School Maya yakiikiridde nsaba asembera awo kumpimpi awo CBS Peosa Kituntu sembera kumpimpi simwenna ababakiikiridde mpolampola ayite bano abava mu kifaananyi nasabye muyita ku mukono gwammwe ogwa kkono timudde eno gye muvudde kubanga eno wakyaliyo abalala abagenda ewa Katikkiro bw'otuuka eri onoonya amagezi agakuzza owavudde. Shafiki tuwamalire mwanguweko bakulu. Mukama wange abo bayitaawo nsaba Wekitiibwa Robert Ssebunya obwedda nalabye ate ne mukulu wange Honorable Sseggona enna bye yagereesezaawo yansembere Salongo Medad Lubega Sseggona Mukama wange nsaba okkirize gwe oba ofundikira naye akakadde kalamba